Abalamazi okuva mu ssaza ly'e Kotido abatambuza ebigere olunaku lwaleero batandise olugendo lwabwe okuva e Lugazi nga boolekera ekibuga kya Kampala. Batandise n'amaanyi wakati mu kutendereza omutonzi n'abajulizi ba Uganda. Mu bbanga ttono baadde bamaze okusomoka disitulikiti y'e Bwikwe nga bayingidde n'amagunga mu disitulikiti y'e Mukono. Abamu ku bano balabiddwako ne Sapuli nga batambula beegayirira. Olwaleero okuwummula kubadde kutono nnyo. Bano bayise mu bitundu bya Namawojjolo okwesoga munisipaali y'e Mukono. Libadde essanyu ng'abalamazi bano batuuse mu kibuga ky'e Mukono. Tuli wano ku Keleziya ya St Paul e Mukono era wano abalamazi we bagenda okuwummulira olunaku lwa leero. Olutuuse wano basazeewo okuyingira munda okusooka okwebaza Mukama. Kakati we tutuukidde wano tetukyakola ki tufiilinga bulungi kale naye kumanyirwa Katonda kye tumanyi tugenda kola ki tugenda kutuuka. Bano bakuwummula olunaku lw'enkya ate beesogge ekibuga kya Kampala ku lw'omukaaga mu lugendo olunaabatuusa e Namugongo. Suhail Mugabi, NTV Akawungezi.